ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 12 2022 Frank Kyaze yali omukumi w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yafiira mu kabenje mu bitundu by'e Busega mu Kampala emmuluka y'ebyokwerinda bwe bali balonda oluseregende lw'emmuluka za Kyagulanyi bwe yali awenja akaluuko obwa pulezidenti. Frank oluvannyuma yaziikibwa kyokka yo bwali bayiseewo omwaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa 12 2021 bannakibiina kya Nuupu bategekawo emmisa y'okujjukira omugenzi mu maka g'abakadde b'ekirowoozo mu divizoni y'Ennyendo Mukungwe mu Masaka City. Mmeeya wa divizoni eno Mulindwa Nakumusana yasuubiza nga bagenda okubbulamu erinnya ly'omugenzi ku zimu ku nguudo ezigenda okukolebwa mu kitundu kino. Olumu ku nguudo ze tujja okukola lwe oluguudo lwe tuyitamu okujja ewa Frank tulina okuluggulawo ng'oluguudo olugazi obulungi. Mmeeya Nakumusana agamba nti divizoni y'Ennyendo Mukungwe yafunye obukadde 150 okuggulawo enguudo empya n'okuddaabiriza eziri obubi. Tugenda kukola enguudo 3 empya ze tuggulawo nga tezibaddeyo. Bubadde bukubo bwa bigere bwa pikipiki ne katuzikola ku mutindo gw'enguudo ez'amalamu. Engeniya wa divizoni eno Matovu Mugagga akakasizza nti enguudo zino zigenda kubeera za malamu ate nga zitunkanye n'omutindo. Tusoose ne tukola road opening, bush clearing, tulaba tujjeemu emiti, tujjeewo omuddo, kaakati tugenda ku level ey'okubiri tuzigrading, tuziwumbe, bwe tumala oziwumba tuleete rola tunyigeko, bwe tumala okuzinyiga oluvannyuma tuyiweko tukole sport graveling tuteekako mala mu bitundu bye tusuubira okuba nti bijja kuba bibi nnyo. Ssaalongo John Kalanzi taata w'omugenzi wamu n'abatuuze basanyukidde ekyokubbulamu ssente z'oluguudo luno nga lwakuleeta n'enkulaakulana mu kitundu. Kwegamba si kya mwana yekka yafa nti Frank kubanga lukyusizza ekitundu ekyo tetulina kukyewala kubanga eno yafuuka site naye abatakitegedde kikyabalabikira bubi n'oluvannyuma bajja kiraba nti kituufu. Bannambeemu temu mbeera nti amakubo gaffe gadde mabi nnyo era tukozesa bulungi bwansi abamu tebabeerawo balwadde bakusindikira abaana. Oluguudo luno badde lubanyigiriza nnyo abantu abasuubuzi abalinako amaka nga tebalinayo bayitaako kubo katono nnyo n'emmotoka tejaamu. Wadde gwakanga misana ka kiro tabulamu waliwo omutuuze akalambidde nti mu kifo ky'okusala ku luggya lwe waakiri bamenye ennyumba ya muliraanwa we. Osaze ku kibanja okiri osaze ekibanja osaze luggya n'ekibanja ate tetuyamba mu kizo ebintu byonna babihonoonye babimazeewo ene tewali byonna kati bigenda. Obusongasonga bwe beeteekamu tetunneetegeka tetunnakola ki obwo bwa bulijjo naye nga twavaawo tukkiriziganyiza nti oluguudo lukolebwe. Shafiki Galiwango ne Yusuf Muruzi, BBS Terefayina, Gambuuze. Ebyo nga biri bityo ate ye